Wabadde ovaawo mpitewo ng'omusirikale wa poliisi y'Egganda agezaako okutaasa omukazi abatuuze gwe babadde baagala okugajambula nga bamulanga ogw'obubbi. Mukyala mukulu kyabudde abantu enviiri ku mitwe okulabanga ayingirira abasitowa z'abantu ibanda ly'abantu bamukute n'amanda amatoka agabbye obukoko byonna apanza atatewa enyumba bakoona olujja mugamba gulawo bamuganye mu buntu sawa ng'emu awo bamukedde bukeezi gulawo olujji aganye okugulawo. Akwatiddwa ye Nampijja Juliet atemera mu gy'obukulu 35 ng'ono bamukutte n'ebintu bya zabba ku batuuze omuli amanda agasangiddwa mu sitowa ye ng'omuyigo guno gukulembeddwamu akulira ebyokwerinda Muyimbwa Christopher. Kale toyina kitanda singa no wako no banente nayo obamanda gano getugulako myentereza bbe. Wabula ekijja abatuuze enviiri ku mutwe ye mukazi ono okwesibira mu nnyumba ye olwo n'adda mu ddirisa n'atandika okubakongoola saako okubazimuula. Kino kinyiizizza abantu ne basalawo okumenya oluggi lw'ennyumba mwasula wabula ono alutaddeko amasanyalaze ekibakaluubirizza olwo kwe kusalawo okugajjirako ku mita bokisi. Kuki babadde bamunoonya nga basima oluggi bamugjeyo eggali n'ateekako amasanyalaze kati buli akwata ku luggi gakuba mukulu. Kati atya atapinzeko amasanyalaze ku luggi ataddeko amasanyalaze ataddeko gakuba abaluggulawo abalumenya nga tebannamenya luggi lwe ssentebe w'ekitundu kino Nsubuga Nelson atuuse n'asaba abantu okuba abakakkamu ensonga bazirekere poliisi yebeezikolako ekibajje mu mbeera. Yabba ebintu ate olwaliro olumukutte oluggi alutaddeko amasanyalaze kati bali mu kulumenya. Balina abalala bakwatagana nabo abamanyi information yawa. Abatuuze balumiriza omukazi ono okubasuza ku tebuukye era ne bavumirira ekikolwa ky'abakyala ensangi zino abeenyigidde mu bubbi. Akola ki yeyanzi waliwo omukyala eyali akolera wano yaŋŋamba mbu awo ebiseera nga bakansi byamulaba nga akukuta n'ebintu abitwala eyo. Yabba ebintu ate olwaliro olumukutte oluggi alutaddeko amasanyalaze kati bali mu kulumenya. Ne bayingira muno ne bababba buli kimu ne bagenda. Omukyala yanziba emirundi eki ewa mukyala oba gwe simanyi banziba emirundi eki ebiri amanda kadomola ka buto ebintu bya mudaala twakoowa ababbi. Kikolwa kibi nnyo era abakyala balina okweddako ku bintu byebakola kubanga edda twali tumanyi baami be babba naye ennaku zonna abakyala bakola ki nabo babba kati kibi nnyo nnyo nnyo. Oluvannyuma omukwata atwaliddwa ku poliisi Egganda gy'akuumirwa mu kiseera kino ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Abakyala bafunira emirimu n'ebibiina by'okwegatta baleete ssente babawe bano abakulembeza b'omu bitundu. Babbi ne munnaye abakyala abo olumu tobanenya waliwo abakyala abalina n'obuvunaanyizibwa osinga abaana kuba kati tumulaba munda mu nju alinamu n'abaana ate tomanya abo abaana bayinza okuba abasajja oba bamizaalamu ne babulekera obuvunaanyizibwa n'abeera nga yabuvunaanyizibwako abaana abo okubabeesaawo okubagulira buli kimu kimuleetera muli okubeera nga abaana abo tasobola bayimirizaawo. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.